Andiko ogambye Qur'ani meka FIF biko waliwo kigambo kirawo basima Qur'ani eno yesabu Qur'ani eno si kitabo kya ddiini ikirooto abamanyi obasoma agamba ebigambo bino Qur'ani si kitabo kya njawulo Qur'ani eno yo kitabo kya njawulo obutafaananako na bitabo birala byo era ddala tekifaanana kitala bitabo birala byonna eyatulirawo ku ntandikwa yaayo kirira ebyo ebikulu ndiyo baba n'ennyonnyola ennyonnyola ebintu mu ngeri y'enjawulo kirira baba ebyo ebitabo ebirala byonna omuntu byasoma bulijjo yo tegoberera ateekateeka yonna ya bitabo bya bulijjo tuka ku mulamwa waggulu wa byonna by'enkoda gyotubadde tusoma kitabo kya ddiini kati omusiraamu agenda kulinnya wano ku kitaati yesobo agenda kukozesa kitabo kya Qur'ani naye ekitali ku nteekateeka ya ddiini ojatulagawo ekyo ebintu bino weewaawo abo bino bwakala ekibuzo kyabuuzizza mazima Isa ono era Yesu bwe bayita Yesu sooka omwana wa Katonda evaayo nveeyo Isa ono era Yesu ddala Katonda lwaki obukristaayo buyigiriza nti Isa Katonda era abeera ata Katonda okuta ebitabo abantu omukulu kubiikulirwa 19 olw'ekumi nsomesa abasiraamu bagende nakyo 19:13 irira baba agamba bwati aleete era ng'ayambadde ekyambalo omuntu ono ng'ayambadde ekyambalo ekyamansibwako omusaayi n'erinnya lye sooka olinde amakulu nayambala ebyambalo kitegeeza muntu naye ng'erinnya ly'omuntu ono n'erinnya lye nerikola litya neriyitibwa kigambo kya Katonda neriyitibwa kigambo kyani kya Katonda amakulu tugenda kuyiga leero ya Yesu ye kigambo kyani kya Katonda naye kigambo kya Katonda tugenda kulaba amakulu ag'ekigambo kya Katonda Yesu bajakayana soko mpatire Qur'ani njikutte uyeta nya 171 okwendikiza kigambo kya nange kaliyo olwalabu agamba bagala azza basmala epogendayo abangema bananyini kitabo agamba tabangema bananyini kitabo ukangulanga mu ddiini yammwe kirira baba era temwogeranga Katonda wabula amazima temwogera Katonda kibandiza akikun ala Allah akulla Allah kenda mazima Isa Masihi mutabani wa Mariyamu mazima Isa Masihi mutabani wa Mariyamu abasiraamu nga mukiwuliriza kino mubaka wa Katonda Yosebo era kigambo kye kyeyasuula eri Mariyamu kitemu ogwokubiri era kigambo kya Allah kyeyasuula eri Mariyamu kitegeeza Isa tetwogerako ye kigambo kya Allah eyasuula eri Mariyamu kitekinga Isa Yosebo ddala Isa oli Katonda era kigambo kya Katonda Yosebo atera Bayibuli njikutte wano wenjagala okuyitayo omusiraamu ku mugendo ningizewa Yesu wa Katonda 3:6 leta Zaburi ya Dawuda 3:6 kyavayogera ebigambo bino ayogera ebigambo bino mangu tugende mu kigambo kya Mukama ekyo kigende mpolampola wadde nkozesa dakiika 10 naye nga ndi ku mulama nja kusomesa mu kigambo kya Mukama twalyenga ekigambo kyekino kye basuula eryani ye Isa buni Mariyamu ekitabo kyawandikibwa mu kigambo kya Mukama eggulu lyatondebwa wangi mu kigambo kya Mukama obusawo obwedda busomesa nti wayita Yesu tisimanyi Katonda eggulu lyabikamu kati kalyabike mu kigambo kya Mukama ono Sabiri Mariyamu kye basuula eri Mariyamu eggulu lyatondebwa ddala Isa Katonda yeewaawo yatonda ki eggulu bakayame nakyo asobola ajja wakana adde njagala omugwengenda ku dibetinga naye yandinyambe nemubuuza ku bibuuzo byange bitontolo nnyo tebasobola batiifu kakati Isa obanga yatonda eggulu n'ensi mu kigambo kya Katonda agenda akayaana ne baleeta bino na bino naye kati katukole bwetuti ku kigambo ekyo eggulu n'ensi yatondebwa sooka onkwatira ekitabo kyatonda ki era kyakola kitya 2:6 esebo kyava gamba nti Katonda nayogera nti tukololinde amakulu gali nti mu ndagaano nkadde Katonda bwe yayogeranga
ekigambo yali ategeeza kwani Isa Katonda agamba nti tukole omuntu muki mu ngeri yaffe agambe tukole omuntu yenna yasomako nga wavaako mupiiwa linogenda ate paka mu yunivasite ekigambo tukole kyo kitegeeza nti waliwo omuntu asuuka n'omu kati katubuuze yali nandi Yokaana emwemu somesa abasiraamu bategeere ekigenda mu maaso. Yokaana emwemu nayogera ebigambo nti kubereberye waliwo kigambo agamba nti ku lubereberye waliwo kigambo kyekino kye basoma eri mukyala Maryamu Isa kigambo n'aba awali Katonda kigambo ono najja n'asembeera ku lusegere kumpi ne Allah kigambo n'aba Katonda amina ekigambo ono n'amala n'abaki Katonda leeta olwokubiri n'agamba oyo yaliwo okuva ku lubereberye awali Katonda oyo yaliwo okuva ku lubereberye awali ani Katonda ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo ebintu byonna byakolebwa ku lw'ekigambo kino ekyali ekya Katonda gwe bayita Yesu Okristaayo yali onkubira ku ngalo Yesu ngalo z'amaanyi amina wano tukayiro nabo baashe wano tebamanyire olw'ekubiri nnyawo wennyini 14 n'agamba nti kigambo n'afuka omubiri ono kigambo ono yali ng'akozesebwanga ekigambo kya Katonda ebiseera we byatuuka sooka olindeko najja n'afuuka omubiri nga lwaki afuuka mubiri kubanga missoni ye yali yakujja kununula omuntu nga tategenda kugira mu bitiibwa bye ebyali Katonda najja n'afuuka omubiri n'afaanana nga ffe era ku byensuubira okuleeta ffe kamubikirako ate kuleeta nti awo Yesu n'atambula Katonda yeebaka yajja mu nsi muno nga ki nga muntu awo ng'ovuddewo leeta Bafilipi 2 awo nga nsomesa agamba ebigambo bino agamba ebigambo ki Bafilipi 2:5 Abafilipi 2:5 kyava yogera ebigambo nti Yesu 2:5 mwe mubeerengamu okulowooza kuli okwali mu Mukama waffe Yesu ekyo kyawandika wandibadde ng'okisindikira abasiraamu mwe mubeerengamu okulowooza kuli ng'okwali mu Kristaani Yesu agamba bw'ati mwe abasiraamu mubeerengamu okulowooza kuli okwali mu Mukama waffe Yesu Kristo kirira baba oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda muwuliriza kino njagala omusiraamu wenna oyige olabira yali yasooka okubeera mu kifaananyi kyani kya Katonda n'agamba atya teyalowooza kintu kyegombebwa okwenkanankana ne Katonda amazima genye teyalowooza kintu kyona kyegombebwa okwenkanankana ne Katonda naye yejjako ekitiibwa ky'obwa Katonda awo naye yejjako bwejja ekitiibwa ky'obwa Katonda n'atwala engeri y'omuddu okolinde agamba ebigambo bino Yesu oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda yalowooza kintu kyegombebwa okwenkanankana ne Katonda ate yalowooza kintu kyonna kyegombebwa okwenkanankana ne Katonda naye yejjako ekitiibwa ky'obwa Katonda kino ky'oba otegeera yejjako bwejja ekitiibwa ky'obwa Katonda bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu bwe yatwala engeri y'omuddu ng'ayagala afaanane n'abantu bano bagenda okununula n'afaanana n'abantu abo era bwe yalabikira mu mutindo gw'obuntu Yesu neyeetoowaza nga muwulize okutuusa okufa Yesu era okufa okw'okumusalaba kubira Yesu engalo z'amaanyi Yokaana 10:3 nabo basomeseewo bulungi agamba ebigambo bino ayogera Yesu nze n'ekitange tuli omu nze n'ekitange kati we yali ayogera mu kibiina ky'abantu yali ayogera mu kibiina kino kyebiyimiriddemu nga waliwo abawakanya nti Yesu mwana wa Yusufu n'agamba nti nze n'ekitange tuli omu amakulu nti woolaba ku Yesu oba olabye kwani ku kitaawe lwaki kubanga Katonda tayawukana na kigambo kye olwawo kati ate ajja kubuuza ate Yesu ate Omwoyo Mutukuvu oba omuleseewa 8:58 dakika zange ziweddeyo ate nsiibula abantu agamba ebigambo bino Yesu n'abagamba ddala mbagamba nti Ibulayimu nga tanaba kuzaalibwa kati muliriza kino abantu baali bamanyi nga bategeera Yesu Kristo wano ng'aze okukola ki okuzaalibwa kwe kubanyonnyola nti mazima Ibulayimu nga tannaba kubaawo nga nze nazaalibwa kati katubuuze
Yesu ne Ibrahimu ani yali omukulu si Ibrahimu kakati bano ayagala kubabiikulako ku bwongo nti newankubadde nga mulaba Ibrahimu nga ye mukulu naye yasooka kubaawo ng'ekigambo kyane kya Katonda. Lwaki Mukama wange tabampeera omukisa? Amiina. Mwena munkubire ku ngalo nga nzikirira wansi. Waawo. Mukama luwe nnyo omukisa. Ate omuggo gw'omunafu obakubye nnyo. Dakiika zange ziwedde lwaki nkaaya? Ate eyata ku nsiri tukozesa nyondo. Kale Mukama akumpeera omukisa. Bannange tumweyanziza omusumba agezezzaako okukola kyalaba nti kyekyo naye nze mbadde walera akikaaga sirabutegedde kyasomesezza. Lwaki olaba kugamba Yesu Katonda benyini bagusabye tatubuulidde kikyakkiriza ku Yesu oba kyamumanyi kyali. Tatugambye nti oba nabbi, tatugambye nti oba Katonda, tatugambye kugamba ajjeyo kujja kugendayoko kamu kagamba nti mwana wani wa Katonda, mwana wa Katonda. Yeteebe n'okweteeba ali abaye kubinga ligenye mwennyini kambuuze aba Yesu mwana wa Katonda mu bigambo ya Yesu mwennyini yagamba bw'ati Matayo 16:13 yokka. Matayo 16:13. Bayibuli endagaano mpya agamba atya? Agamba ebigambo bino wammanga kantuuke omanye empoolo. Inginiya wetegereza emizinda lwekukaaba kyetaagisa kugamba namukadde Matayo 16:13 egamba bweti Yesu. Awo Yesu eyajja ku Kalisaaliya ekya Filipo n'abweza abayigirizwa be nti n'abagamba nti omwana w'omuntu abantu bamuyita batya? Komaawo. Yesu mwennyini agambye bwe yajjanga obutuuzi wano n'abuuza abaaliwo nga bwe mbabuuza nti nze Haji Isimayiri kati omwana w'omuntu abantu bampita batya? Olabye omaze okutubuliransa ndi mwana wa muntu nsula ennyinja kale ateerewo okwagala ebirabo amuyite pasita avudde ku bya Yesu ye n'ateekawo ebirimu wa Katonda. Kyotegeeza kutegeera Yesu okusinga ye mwennyini we yeetegeera. Olwabi ono ategeera nnyo Yesu okusinga ye Yesu mwennyini bwakola ki? Bwe yeetegeera. Agambye omwana waki? Wa muntu. Ono n'amuyita owaani? Owa Katonda. Weebale kusomesa. Kaakati bagenyi abatuuse ndinawo kawute kaaze oba akolanga akitingi kubanga kaazi taliyo yagendako ettaki era asigala nga waali era atuuse waali ekirabo kiraba kituuse ajja kutubuuzaako. Ninawo memba wa General Assembly akiika eri ewa mufuti mubajje mukulembeze w'obusiraamu waali atuuse waali awo. Tulinawo bakawunti sheeke bo bangi era esaawa eneetuuka bajja kutubuuzaako. Tulinawo bangi nnyo, tulinawo amaseeka ab'enjawulo mu kitundu kino baimaamuzi ab'ekitundu kino bakola emisigiti n'ogwa wali n'ogweri bonna bajja kubatolera ku ssala mu biseera binaabanga bituuse naye nga tubanyiriza nnyo. Mwebale kubeerawo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Njakola bwenti mu kaseera kano inshaallah bwemaliriza feezi eno n'emya abagenyi abo bajja kubatoleraku ku salaamu omukoomu inshaallah. Bisimillah. Kaseera kano kandeete omusomesa omulala, kandeete omusomesa omulala, omusomesa ku ludda lw'abasiraamu si mulala ayitibwa Sheikh Ashraf Kabenge okuva Idinda. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ثم وأسلم على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoka kwa ryonna mbadde mu lufeetefeete kubadde kutendereza Katonda eyasse ekitabo Qur'ani ng'akisiza ku Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama awamu n'ekitunga kinywevu ate nga kijjidde eri abantu bonna abeere ng'akisaasaanya. Nawe ekyo tumwebaza Katonda era tumusaba seebyengera n'okusaasira ku Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awamu n'abantu bonna abaneekwata ku nkola ya Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Olwaleero lwe lunaku lwaffe olulaganyise nga 18 twalulanganga nti akaseera kajja kutuuka era tubeere wano mu kisaawe nga bwe muzze. Tubeebaza okubeera nga muzze, tusaba Katonda ateekemu omukisa era akkiriza okujja kwammwe okubeera abajulizi nti twasomesa abasumba bano oba Katonda bamutegeere baleme kubeera ng'ate bayitamu abalala nga Yesu. Olwaleero omulama kubadde kugamba era bwe kugamba abaffe Yesu Kristo Katonda ye topiki ya leero ye topiki kubanga abantu bangi mu bakulisitaayo era ebigulu mu bakulisitaayo oba abakulisitaayo bonna baakikakasa nti Yesu ki? Katonda. Abaffe b'obusiraamu bugamba butya? Abaffe nabo bwegatta ku nsonga yaabwe. Sooka oteekereyo 12 Abaruumi agamba atya? 12 Abaruumi wagamba batya? Bayibuli endagaano mpya. Okay. Baleetereko Bayibuli endala awo bawe. Kubanga bano baganda baffe bano bo Katonda tebaamutegeera. Katonda ne bamumanya ate kwegamba ne bamuviirako ddala ne batatwala kitiibwa kya Katonda n'okubeera nga bamugulumirizanga Katonda. Otuusewo 12 Baruumi wagamba watya? Bagamba ebigambo bibino kubanga mbategeeza, kubanga bannange abakuŋŋaanye wano mbategeeza nga balina okunyiikirira Katonda, balina okunyiikira wano mu Katonda naye si mu kutegeera, naye nga si kutegeera kubanga bwe batamanyi butuukirivu, tebamanyi butuukirivu ne bwokomaawo. Babanyiikira era obalaba nga bateekayo amaanyi era bagende nnyo, naye bw'omubuuza nti ozze osomesezza ki tosobola na kukitegeera. Agenze n'aleeta ennyiriri eziraga nga alaga nti Yesu ono ate mwana w'ani? Wa Katonda. Ate n'amuleeta nga Katonda kwegamba n'olaba nga by'asomesa takola ki? Talinaba kubeera ng'abitegeera. Yeetaaga kubeera nga tumusomesa nga mwana muki? Mwana muto abeere ng'amanya ani? Katonda. Nti mu kutya Mukama amagezi gakukola ki? Mwegasookera. Bwe bamuleese wano n'alinnya aze kusomesa nti Yesu Katonda asookedde ku 33 Qur'ani gy'aleese. Eyeewuunya awo abadde ayagalawo ki? Bw'avuddawo n'agenda mu 95 layini ya 10 mu Qur'ani aleeseemu kulayira begamba bo bw'atavumako Allah tatebenkera, tawulira mirembe yadde. Bamuwadde omulama mulala ate aleeta birala. Abefeso 5:17 gamba batya? Abefeso 5:17 Bayibuli endagaano mpya egamba etya? Kantukeeyahe bw'omala osome Abaruumi 1:18 bagamba batya? Abefeso 5:17 egamba ebigambo bino wammanga egamba etya? Agamba bw'ati kale temubeeranga basirusiru, muganda wange tobeeranga musirusiru, naye mutegeerenga Mukama waffe kyayagala bwe kiri. Mutegeerenga Katonda kyayagala bwe kiri. Era nze bw'aleese Yokaana 17 layini ya 3 nedowooza nti awo agenda akola ki? Agenda ategeera. Kumba abadde yeeteeba lusome egamba bweti egamba etya? Buno bwe bulamu obutaggwaawo. Ono ye Yesu yennyini agamba nti buno bwe bulamu obutaggwaawo. Okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima. Okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima.
w'amazima n'oyo gwe yatuma ani Yesu Kristo. kati olwo baleese tewabuulya bannange abasumba kati oyo asumba basaasira basumba aleese nti Yesu Katonda ate wamaliza neyeekuba engalike n'agamba nti Yesu ono yali mutume wani mutume wa Katonda. Yesu ono yatabula nnyo abasumba bano 19:34 University Quran egamba etya 19:34 University Quran Suratu Maryam egamba etya egamba ebigambo bino wammanga kantukeeyayo tukalumaawo asatulonera tubasomesa ku buti somera ebitabo 34 egamba etya egamba bweti etya oyo ye Isa ono ye Yesu mutabani wa Maryamu ekisookera ddala mutabani wa Maryamu. kino ekigambo ddala ky'amazima ekigambo kino ky'amazima si Katonda ekyo kibabuusabuusamu abakristaayo bakibuusabuusa buli kimbetedde bababuusa buki babuusabuusa naye nga Yesu mwana wani mutabani wa Maryamu wabula abakristaayo bakola ki babuusabuusa. Bayibuli egamba etya 1:8 Abaluumi 1:8 egamba etya Bayibuli egamba nti kubanga obusungu bwa Katonda bubikulira okuva mu ggulu kubutata Katonda bonna bubikulira mu ggulu kubutata Katonda bonna n'obutaba na butuukirivu obw'abantu abaziyiza amazima obutaba na butuukirivu egamba bweti abaziyiza amazima ku butaba na butuukirivu kubanga ebya Katonda bimanyikira ddala bimanyikira eribbo kubanga Katonda yabibalabisa yatonda eggulu n'ensi kubanga ebibyo okuva ku kutonda ensi ebibyo okuva ku kutonda ensi birabikira ddala nga bitegeererwa ku bitonde kirira obuyinza bwe obutaggwaawo obuyinza buno obwa Katonda obutaggwaawo n'obwa Katonda bwe babeere nga tebalina kyakuwuza abaami bano babeere nga tebalina kyakuwuza kubanga bwe baamanya Katonda ne batamugulumiza nga Katonda tebagulumiza Katonda sookulusiremu. Abantu bano bamanyirira nnyo osanga omuntu ayambadde n'essuuti ye asibetayinga ono ava wano n'omusanga weebaale weebaale Katonda wange n'omutunuulira n'obusaasi Bayibuli egamba nti bwe bamanya Katonda tebakwata okuwebaza ne batakola ki ne badda ate ku bitonde ebiki. Bayibuli n'egamba etya kubanga bwe baamanya Katonda batamugulumiza nga Katonda newankubadde okumwebazanga naye ne bakola ebitalimu mu mpaka zaabwe balina empaka mpitirivu abateekawo n'amakyakikirira omutima gwabwe musirusiru. Bayibuli egambye nti omuntu bw'ava Katonda n'ayita ekitonde kye yatonda nti Katonda omutima ogwo guba muki musirusiru kirira ne guzikirizibwa ate bajja kuzikirira. beeyita ab'amagezi Bayibuli egamba abo beeyita ab'amagezi so nga baasiruwala ebyo sinza abyogedde ne bawanyisa ekitiibwa kya Katonda ataggwaawo olwawanyisa ekitiibwa kya Katonda atakola ki ataggwaawo ne bakikola ki okufaanana ekifaananyi ky'omuntu ne bakiwa omuntu omuki aggwaawo Yesu eyalira esaawa zino taliiwo. weguli Kati abantu bano beetaaga kusomeseza ku buki kusomeseza ku buti nga bwebannamanyani tebannategeera Katonda naye tujja kubasomesa kubanga gwe mulimu gwaffe. Agenze n'aleeta mu Yesu kigambo aleese layini etegeerekeka n'endowooza nti oba ategedde 1:7 University Quran 1:7 Suratu Nisa otuuseeyo University Quran egamba bweti aleese Yesu nga kigambo nengamba Yesu kigambo ekyava eri ani eri Katonda seekakkirira. abange mmwe bannannyini kitabo Qur'ani egamba abange mmwe bannannyini kitabo temukangulanga mu ddiini yammwe temukangulanga mu ddiini yammwe era temwogeranga ku Katonda wabula amazima temwogeranga Katonda wabula mwogerengako amazima. mazima Isa Masiya Yesu Kristo mutabani wa Maryamu mazima Isa Yesu Kristo mutabani wa Maryamu mubaka wa Katonda ekisookera ddala mubaka wa Katonda era kigambo kyeyasuula eri Maryamu kirira egamba bweti era mwoyo ogwava gyali mulimu ebintu bimeka bibiri kigambo kyeyasuula eri ani Maryamu kigambo kyali kigambo kitya ekimuwa obubaka nti ojja kuzaala omwana wa buki wa mulenzi ekyo kye kigambo
era ekigambo ekyo akyogerako mu Isaaya 7:14 agamba atya? Isaaya namukadde 7:14 awo tubikawo yesubo otuuseeyo kantokeera 7:14 kyekigambo kyeyalagira nti ojja kukola ki? Otuuseeyo 7:14 egamba bayibuli ndagaano nkadde tuli mu Isaaya egamba bweti egamba etya? 7:14 Mukama yennyini kyaliva abawa akabonero laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto. Ndowooza ekigambo ekyo aliba olubuto kyekigambo Qur'an kyokoze ki? Kyegambye nti kigambo ekyava eri ani? Eri Katonda. N'ayongerako ekyokubiri nti gwe mwoyo ogwavaawa eri Katonda. Kubanga baba baanika emikono kubanga buli muntu yenna ali wano ekisookera ddala kigambo kya Katonda. Ekyokubiri mwoyo ogwava eri ani? eri Katonda. Kubanga ffe emyoyo gyaffe giva ani? Katonda. Giva Katonda ne giryoka gijja naye nga kimaze kubeera kigambo Katonda kyategeka. Twasomera Ezzabuli ndowooza nga nti era ategeera. Kubanga Katonda bw'agamba nti bba kikola ki? Kibaawo. Ekisookera mu Bayibuli mwokka nti olw'okubanga yagamba nti bba ne kikola ki? Ne Qur'ani naye 3:9 Qur'an egamba etya? 3:9 Yasin Egamba etya? muri verse Qur'an egamba ebigambo bino wammanga. Mazima ekiragiro ekiragiro kye bw'aba ayagadde ekintu kyonna okubaawo okukigamba nti bba agamba bugambe nti bba kibaawo. mu kiseera ekyo kyennyini nga bwakyagadde yagamba nti ojja kuzaala omwana wa bulenzi Isa n'akola ki? n'azaalibwa. Tekitegeeza nti ate ye afuuse Katonda. bwe guli Abantu bano baagala tubasomese tutya? simanyi nako Ekigambo kya Katonda buli kintu kyonna kyakolebwa kigambo kyani? kya Katonda. Abebulaniya 11:3 egamba etya? Abebulaniya 11:3 Egamba etya? tuba tugenze mu ndagaano mpya kantukeera Era kubeera nga tubasomesa mpola paka lwe bajja okukola ki? Lwe bajja okutegeera. bajja okubutegeera. Mubikkule mwenna abali awo. obuzibu Yesu si Katonda. Yesu yali nnabbi wa Katonda. Mutuuseeyo Abebulaniya 11:3 egamba etya? 10 Kubeera nga tubasomesa mpola paka lwe bajja okukola ki? Lwe bajja okutegeera. Mubikkule mwenna abali awo. obuzibu Yesu si Katonda. Yesu yali nnabbi wa Katonda. Mutuuseyo Abebulaniya 11:3 egamba etya? 11:3 Abebulaniya manyi omuzibu gwa Pawulo guli wano gwemulugunya. 11:3 Abebulaniya egamba etya? bayibuli egamba ebigambo bibino. Ate ndowooza olabye ebintu bibiri agamba yakola n'engalo ate n'amala n'akola ki? N'alagira. Baganda bange bano beetaaga kusomesa. Yesu watwolebwa oba nedda? 4:24 Isaaya agamba atya? 4:24 namukadde Isaaya Agamba atya? Yesu omuligiriza omulungi mukoleki okusikira obulamu obutaggwaawo. Yesu n'amugamba nti Yesu n'addamu n'amugamba nti ompitira ky'omulungi ompitira ky'omulungi tewali mulungi wamulemu ye Katonda. ayawudde ebintu bibiri. Ye yeeyawudde n'ayawula n'ani? Ne Katonda nti gy'ali eyatonda ani? Eyatonda Yesu Kristo. Kale n'olwekyo abasumba Yesu tabaanako Katonda. Era Yesu si Katonda kubanga baamutonda buki? Baamutonda butonzi. Abebulaniya 2:9 egamba etya? Abebulaniya 2:9 egamba ebigambo nammanga. Bagamba batya? naye tutunuulire oyo eyakolebwa obukolebwa oyo Yesu eyakolebwa obukolebwa okukirako akatono okubanga bamalayika Yesu Kristo. Yesu Kristo baamutonda butonzi. Katonda ono ateekeddwa okumanya buli kimu. Ebyewala byonna ebyekoze n'olunaku olw'enkomerero yalumanyi. Abako Yesu tukubuuza bwewa Katonda enkomerero etuuka ddi? 23 36 Matayo agamba atya? 23:36 namukadde Matayo Wegamba atya? yaleka awandiisa ebigambo bino. Yagamba atya? 26:36 bayibuli egamba ebigambo bibino Egamba etya? 36. egamba bweti awo Yesu n'atuuka nabo mu kifo ekiyitibwa erinnya lyakyo Gesusomaani.
ngambe 23:36 Matayo. Okay, 23:36. Era 17:32 Yokaana wotuuka wonna byogera kye kimu. Okay, 36 egambo bw'etu Bayibuli. Egambo ekya mazima nagamba nti ebigambo bino byonna birituukirira ab'emirembe gino. Ebigambo eby'olunaku olw'enkomerero soma wenyini wekugambye. Soma 13 Matayo Mako 13:32 na mukadde Mako bagamba batya agamba ebigambo bino wammanga agamba bw'ati naye ebyolunaku lw'enkomerero olw'ekiseera tewali abimanyi newankubadde bamalayika abali mu ggulu newankubadde omwana Yesu newankubadde Katonda yabimanyi. Soma bulungi egambo bw'eti naye ebyolunaku luli wadde n'ekiseera ebyo tewali abimanyi newankubadde bamalayika abali mu ggulu newankubadde omwana wabula Katonda yekka yakola ki? Singa abadde Yesu yali Katonda yandibadde amanyi olunaku lwaki? Olunaku olw'enkomerero. Agenze n'aleeta okulayira kamubikiro kino. Okulayira Katonda asobola okulayira n'abantu ne bakola ki? Ne balayira. Wabula Katonda asobola okukozesa metodi ebbiri. Katonda asobola okwerayira ye kennyini oba okulayira ekitonde kye yakola ki? Kye yatonda. Abireyo dala.